obulamu bulamu. Oli bulungi Taata Sam? Bulungi. I got an accident ennaku z'omwezi 2. Sorry. Ali ne ttiimu yange nga tuva kucapa motoka neggwawo naye twebaza Katonda tewali yafa. Mama Sam yalumizibwamu amagulu maadamu wafa asomesa gadimba n'amenyeko omukono. Ng'omwaka guggwako? Omwaka gutuguyingidde. Kuba twagifuna nga lumu ekiro okusaa 7. Nga walaba. Naye Mukama mulungi. Tewali yalumizibwa kufa. Abalala bali ku treatment n'abalala bali mu mbeera ey'okuwona. Okay. Amanya n'eddoboozi Musikato the drive master. Nina essanyu lingi nnyo okuba nga ndabikiddeko ku mpewo eza BBS. Ebbanga oli oba emusa obumazeemu bbanga ki? Emyaka 15. Giwera ennaku z'omwezi nga 21. Ofunyeemu tofunyeemu? Mukama at least agezezzaako era ennaku z'omwezi nga 21 nina kyensaba okulula yensonga ekitujaguza emyaka 21 banyonge emyaka 15 nga 21 bangatteko ettaffaali wendi kuva ku myaka egyo 15 basobole okumpagira neeyongereko awalala ku level eddako. Endongo yakuyambagana ng'otandikidde ku Taata Sam bantu ki abali mu industry bo appreciatinga n'ogamba ono anyambyeko? Omwimbi asookera ddala koza abalala bonna nga tebannandaba yali Bobi Wine. Concert eyasookera ddala obulamu bwange ogivuga yali Caroline namusanga ndeeba nali mukono ku Colin Hotel era ng'ebiseera bye yali akyali ne manager Lawrence Labeja. Nyongera okwebaza bayimbi nga Eddie Kenzo nkozi mukoledeko ku drive zikamunguluze ogenda kunzisa era nga nze nzivuga. Nyongera okwebaza omwimbi King Saha nkozi ronkiza Saha nange zesimanyi muwendo. Nyongera okwebaza Big Eye kwanza okusinkana Big Eye namulabira wani kwa Eddie Kenzo era tetwajja mukwano ogwo gwasaya gutambula baza bonna abayimbi abasinga. Taata Sam, supporting an MC, what does it mean in industry? Kuba amaanyi gonna gaba kummwe mwe abaleeta abantu. Yes. Bino munange enjawulo eriwo. MC waabo mubi sho teriyo tofuna abantu we sit home fetutuula waka nakugambye enkuba yankubidde ku drive kubanga n'enkuba newababeera tugambye nti nno kati Madulati mugemi wa nkuba Madulati tugemere enkuba agigema ku lunaku lwa show n'agigema ku lunaku lwa drive kati Madulati watagigema omusajja ono gwe kuba n'anoonya abantu drive wetanyikira era abantu tobafuna kati bano is the life of the show be bulamu bwa show ewatali bo endongo teriiwo teyakwokyeza eki sente ani ono nze nakoleze bwereere ebyaddala ogera ndi mu kamera Taata Sam ate nga nnyinza okuba nga sinze nzeka nsaba buli gwalina ku kipanda abayimbi abasinga bonna mumubeereddewo bazirwa one love bazirwa one love wanje bazirwa one love one love. Why do you think it's one love? Kubanga ebbanga lyemmaze nabo sibadde mubi gye bali ne basalawo bajje beerekereza ne basalawo okujja okumperekera kitegeeza mbadde muntu mulungi gye bali. Taata Sam, bugambo ki obusemba eri omukulu ono? Kato abantu bangi bagenda kujja wano bajjule nonnanyini New Victoria Mwami Saka Russia Gaddafi amanye nti nno akafo yazimba katono tulusaba bawe kye basuubira. In fact, ate ffe Taata Sam Comedy House tetugenda bawa kye basuubira tugenda bawa okusinga ku kye basuubira. Nga walaba na accident? Nalaba nayo Mukama yatutaasa sinza butamwebaza wanje yesef ntya bagamba tosagamba nti ndi mu byamataka naye ate obuvunaanyizibwa obw'okukwatirako ndowooza abantu abatubeereddewo nabo bulina engeri gye busigala nga simanyi ekibuuzo nkitegedde bwombuuziza ntulinde manyi mulongo ono muteeka mu kifaananyi ky'abantu ababeererawo abantu nga tebannabaako we babadde kubanga ebiro bingi sozo kukwatiza nafuuka yakabi bantu be baana babeeranga ku misindalo nga bagenda bataaba mujje sozo property erina ekyaddala mujje sozo properties erina furniture erina kino tulina puloti ng'agenda akikola ku mutima ogwo ebbanga ddene nnyo erinzi ndowooza nga tetunaba nakujjamu kumanyi kwali tunafuuka b'amaanyi nga tetunamanyi kwa sozo property bano be baana ababeerawo betwandiise ba foot soldiers mu biseera ebyo abakubanga emmundu okuba okulaba nga sozo property efuuka y'amaanyi simanyi sipiriti gye yagijja omanyi mubaamu omuntu oyo n'akutunuulira n'akukkiririzaamu nnyo nga
gamba ng'enzikiriza gya kukkirizamu nawe togyekkirizaamu naye ng'alaba oli wakabi oba ogenda beera wakabi n'ateekamu amaanyi kati ye mulongo oyo eventually kati munatusaasi ate ne tubeera bakabi kati bambi bwa celebrating emyaka 18 tuyinza kutabaawo naffe mukubirako muteerawo kintu kye tugamba kyali pateerabidde mubiseera ebyo ogambe ng'okyabasolera tewamuwanga kasente okukosa oba omuwaayo abantu balinyo tubawa ssente tukanga nti omuntu abadde alina waakola naye neyegoba baba babadde bamusasula oba omuwaayo okusobola okuba nti atambuza obulamu naye mubamu omuntu akozesa omutima anti nyingi nnyo kati ntunule mweruwa wakati kale badde mayo oyinza okunnoonyaamu wakati kale nti mubamu omuntu gye wakozesa omutima n'agamba nti ekintu kankikole kisukka ku ssente katugeze mu bamawulire zenna mikwano gyange bangi abamawulire nga osobola omusanyusaayo katugeze n'ekintu nga kitono nnyo n'agenda n'akuteeka ku platform egamba eyandibaddeyo obuwumbi obulyo kitegeera nti oba omuwaddeyo naye kyakukolera obanga atamuwaddeeyo mubaamu ekyo ekintu ekiriresa so biki byeyakolerako ennyo ebyakukwatako ennyungu ojjeko okubeera mu drive kyogamba fe baadivatayiza omuntu ekirabo kyasobola okukuwa okukumanyisa abantu bwogenda nga omuntu ng'alina obusobozi bw'okuyimirira mu bantu abangi n'ayogera nti gundi saaviisi yonna gye weetaaga omulimu guwe gundi aba akuwadde ekirabo ekisinga kuba aba akuwadde bizinesi wadde oba togirabye mu kaseera ako naye bw'agenda ng'akwogera mu bantu bwakikola abeera ku microphone n'agenda ng'akuba zidrive muno mwonna mu Kireka ng'akuba abantu mu Kireka ebiseera ebisinga omuntu wagamba nti ngenda Kireka esooka okumuggira mu birowoozo nti ekireka waliyo ssozo oba ekireka ku Kamuli Road bano be baana babadde ku ground nga bakuba emundu eyo bakuba ekigambo ekyo kitegeera so mu kuddamu okwangu yeyandibadde omuntu gwe nandigambye nti atutaddeyo mu bantu nga tetunafuuka b'amaanyi nyinza okumuwa sozo properties nno nyinza okumuwa nga 28%. So omuwa nga 28%. abantu abasinga badde bakumanyidde mu bintu bya property naye okufaayo n'ogamba kantekingefa mukivulu ki olowooza oba tufuuse nga promota webivu simanyi muntu bwayinza kuntwala nti oba nyinza okuba nti ekuse promota naye ndowooza omuntu yandikitutte mu mbeera egamba nti kiba kirungi omuntu n'obeererawo omuntu eyakubeererawo si mu mbeera yakugamba nti abantu babadde batamanyi nga tetuli mu kamera obadde ogenda ogambye oli w'amataka oli wa bintu oli wa bisimba kiki obadde otegeeza tusuubire ku lunaku olwo ogenda kuteekawo embeera mulamu nteekwa buteesi kiringa bw'onoogamba nti omuntu ono gwendiringa naye waliwo kyebatera okugamba nti osobola kugenda mu mazina ga nkima oba wewala emikira okubanga ziri nkima za mikira zijja kukona mikira kati tosobola kugamba nti omuntu omubeereddewo w'amataka wa bizimbe nti mukyayinza okusanyusa nakyo kiyinza okukakkanako wansi bwekyo ekyembadde ntegeeza tufunye chance nekufuna olwale katukubuza ebintu by'ebidongo kati webiayinga ebivulu bayimbi tulalabako omwami agamba ali under social management nze ebidongo mbitwala nga entertainment tosobola kubeera advertisa mulungi nga entertainment teriiko ku kino wafuka talents manager kati nyinza okuba simanaginga talents naye nyinza okugamba nti talents nga business zitugasa nnyo be bantu abalina eddoboozi erisobola okwogera eri abantu abalungi kati ate ndi advertise nze kyenoonya nange bantu bangi nakyogegedde kati okuddiramu okemabega kato yafuuka muganda wange okuviira ddala ku show yange yasooka looti yange tata sound live nayina tours 6 naye zonna yeyazikolangako drives ezo ate neera netusigala ku bwa Sseruganda mbadde ne show bukeerera eyo still yali ali busy naye yeyanconnectinga ku buli muntu anyanyambako abadrive ab'ebyuma baluwa zange za police clearances yanzitwalayo nze mukubira bukubizi negaawo ginsanze wano ng'omaliriza byonna
n'agenda Nkalu, n'agenda KMP, n'agenda RCC, awamu agattawaawo ebirala simanyi oba sente nazo zituuka, simanya iso, simanya RCCK. Kati erinnya lya Ssozo afuna n'agattakawo Ssozo kiipu. Zonna sente zimuwa, simanyi eza Ssozo kiipu oba risiiti ziriwa, naye nga muganda wange beyond the microphone twogera tuwabulangana twewa amagezi. Mbuuza ebibuuzo bibiri. Ddala abayimbi check 1 2 abayimbi bonna mikwano gyange, abayimbi bonna sina muyimbi gwe nyinza kugamba nti ono yali ankoze kino, ono yali ankoze kino. Mbeebaza bwebaza nti ebbanga eri mmaze emyaka 15 at least bagezezzaako okunyaliriza, ate nange ngezezzaako okuba nabo omutima mulungi. Ekibuuzo ekyakyo mbuuzizza mpise mu buzibu bungi, endongo erimu ebizibu bingi. Kyogenda ku drive nova gwe bakutwala Embalala Mbale n'ogenda ng'ogenze kulako wiiki namba kasente ne kajja nga weebaseyo wiiki. Promota n'agamba muganda wange ekiriwo endongo ekoze eki eganye n'amafuta agakuzza naga ate ne weenoonya buki weenoonya. So endongo erimu ebizibu bingi, ate nga nawe oyinza okukituukako lwekya nti butuufu leero endongo ekoze eki eganye n'okkiriza empya nga tunagattira waki tunagattira awalala. Nalaba bulabi nga ekyetaagisa tusobola okukiyimirira mu basponsors abalala simanyi naye twakiyimiriramu, sijja kugamba oba twesanga tukiyimiriddemu kati awo mubamu ekintu kinonoga naye naawe ekyo kintu kitono nnyo, oyagala kinakintinakina so kati simanyi oba kyonna kyakko. Emitwalo 5,555 ziba sente za ddala oli atwala single siita oba it is just the art? Ziba za ddala nnyo, ziba za ddala, ziba za ddala. Kati muzoyogedde ezo ziriwo ezitali za Uganda. 5 gakyaliyo, abantu bajja ne batuwa ebinusu, akanusu n'akakuwa n'atwala entebe. Omanyi kati ekyo ekintu ekibaire twakikolanga naye nze nali sikimanyi nti abantu nali sikikolanga mu kamera. Nakulanga videos ezo naye twabikolanga eno like twatundanga bwetutyo, naye nali sikikolanga mu kamera. Naye bwe najja nenkyogera like ensi n'ekiwulira bangi nnyo kirina engeri gye kyabasanyusa, naye nga tetwabikolanga eno. Mu bulamu bwa bizinensi ekintu kye nalina bye kyasinza okubeera ekyamaanyi kwe kuwa omuntu n'omulaga nti omusaliddeko already nga tannayogera. Nti sijja kugamba 65,000 lumu, nja kukugamba 60,033. Kitegeeza already nkusaliddeko gwe nga tonnakirowooza nti nsobola okukusalirako. So kisanyusa nnyo ekyange. Olumu oteekamu n'3 zonna sente. Era bw'ogenda mu Shoprite ezo sente by the way zibali zonna sente kati nzo zikuwamu ka sweet. By the way Ssozo property fe kyasiza okugaba sweet, tugaba sweet, tugaba obuntu, tusobola okukuwayo akakomo, tusobola okukuwayo ka cape, ne tugamba zino ka balance.